Tugende noza ku nsonga ey'okubiri. Tugende ku nsonga ey'okubiri eya pallaso. Ne alien skin. Ne alien skin. Alien skin namuwoninga dda. Bw'abalooza agenda kukola amannya ng'akozeseza eggaali ze ze nalaba ebintu eby'ekisiru. The fact is pallaso yakola ensobi pallaso yakuba alien. Whatever the video eraga nti pallaso yakola ensobi. Era ne yeetonda. Era pallaso ne yeekola ki? Ne yeetonda. Nze nasooka wagira pallaso. Osegera. Naye bwe natege pallaso ne yeetonda. Netegera nti pallaso ali guilty. Pallaso ne bw'olikola video 10 you are guilty. Wakuba omusajja mu kamera. Abantu kye bamanyi. Oba olutalo lwatandikira wate twagala kumanya. For olutalo the public. Tosobola kulimba public. Public kyerabako n'amaaso kyekkiriza. Amaaso g'Abannayuganda gali mu ngalo. Pallaso you made a mistake. Wakuba alien skin mu kamera ekyo tojja kijjawo sebo pallaso. Ate nomala novaayo ne weetonda. Then it means you are guilty, you did it. Singa pallaso namugamba. Singa yamala okuba alien skin. N'akola eyo video gye yakoze. NSMB eyo ye yali erina okuddako. Ne bwe yandirimbye n'amugamba alien skin nakubye bitono. Ojja ku studio yange oyonoona ebintu byange we would have accepted into wange. Kubanga twali twagala ensonga lwaki pallaso yakubye alien skin. Pallaso yamulema okunnyonnyola. Waliwo omuntu akuba omuntu. Najja n'abawo ensonga ne mukikkiriza because in alien skin ayina criminal record azaakuba abantu. Alien skin yakuba bouncer one allegedly. Alien skin yalumbako Jacob Omutuuze. Alien skin yali agala kuba case. Nawulira yewererako sendi. Osigera. Alien skin naye azetatambula bulungi because alien skin afunye erinnya. Alien skin afunye sente. Nga muto. Tamanyi nti erinnya lyafunye alien skin. Wano lina berikanga buli wofuna erinnya ofuna abalabe. That is the first thing you must know. But the moment you make a name, you get enemies. Wano mu Uganda. Waliwo abayimbi abali mu music industry. Abagenda okufolwa alien skin okujja. Nga ba media tegenda kuddamu kuboogerako. Kubanga alien skin ayina abantu. Abantu bamwagala. Yayina amasannyalaze. Yayina amasannyalaze kati. Yagenze mu comedy store ekituufu ky'ekisajja ky'amaanyi ekyo alien skin. Era bano abaliwo bano abayimbi baakitidde dda. Kati bano abayimbi abaliwo abamu. Ngani Gravity. Asijja kwogera amannya naye gwe ky'oba omanya baakitidde. Kati buli abantu we bakutya badda ku discipline yo we bakwatira. Bw'oba toyina mpisa ng'oli serebu wano nkulayirira ebigambo bino ogenda kufa mangu. Twakwafiirwa abayimbi 3 lwa mpisa. Ab'amaanyi bafudde wano lwa discipline. Discipline bw'ekubula ng'oli mu level za alien skin oyina abalabe you are going to die. Alien skin alien skin bw'otaakyusa empisa zo that ganja big boy image ng'okomandinga ghetto government kyetayagala kuwulira era kyesinga okutya ye ghetto. Government enamba etya ghetto. Government etya wewali ababonaabona. Ghetto is a mindset. Sure. Uganda yonna ghetto kisinziira ani alaba. Uganda yonna ghetto. Kirambululeka abantu bakitegeera. Anti Uganda ghetto si gy'obeera nti ye ghetto. Ghetto is a mindset. Kikubeera mu bwongo. Nange tamala emyezi okuba nga ndi bulungi naye nga ndi mu ghetto. Omanyi nti waliwo abantu balina ssente naye nga balina ghetto mentality. Ekyo kimanyi. Ghetto si kifo. Omanyi abantu abasinga obutaagala gavumenti ate basula mu bifo birungi. Ekyo badde okimanyi. Nti President Museveni tawangula kalulu munyonyo. Ekyo badde okimanyi. Naye nga wandisuubidde nti ate ab'emunyonyo bandimuwadde. Kololo. Ate gy'atawangula. Naggulu. Kakati Uganda yonna ghetto. Kati gwe alien skin you want to bring that revolution back. Yaliwoko nga Bobi Wine be bagirimu. Bakamiiri Babekulu. Naye ekyataasa bakamiiri abo nti abaali bakulira ebyokwerinda ebiseera ebyo ba General Kayihura. Because General Kayihura yafuka Inspector General wa Police mu 2.5 ng'asikira General Katumba Wamala. Baali bakwatagana nabo. Bobi Wine yali mukwano gwa General Muhoozi. Nga ba mikwano nnyo.
Bobi Wine yali mukwano gwa Jeno Kayihura netundula eri Mwaluwa eyalemera Mwaluwa. It is allegedly bagamba Bobi Wine gendo lete popular bidyogerako nga teri mu linnya lye. Nkitegeeza eyo tundula nyini yo gyali wabali yali akyali kuloni nga amamotoka ge bavuganga twana kuwampa polo mbo yali yanankani Jeno nankani kakati ali enisikini aze mu pikicha ayagala commandinga ghetto taina mirandira alinga ayagala kujjawo buchamani ati kati alinga ayagala okuleta revolution nti bano bonna abajjewo kubanga bw'otiisatiisa pallaso mukuba kubanga biri ebintu bibiri bw'otiisatiisa pallaso nti ojja mukuba obwo butikitoko video bwe nabalabye mukola simanya muli baana b'e Gaza mbabuulira ebigambo bino mu ab'e Gaza nze Junior temunnumba nze njogera mazima abaana b'e Gaza abakoze bu TikTok videos alien skin yagaita they will round you off. Kasuku nga bwe yagambye Kasuku yagambye nti abaana abo bagenda kumaliriza bubi omanye buli entertainment erinamu abantu nga we boogera ekintu kirowoozeeko. That's what I was telling alien skin ebyefujjo byejjeemu kuba muziki gwo alien kuba muziki gwo kubanga oguyina ne talent ogiyina ebyefujjo simanyi oduumira Gaza ejja kuziika omanyize bwentu bwenjogera nze tamalenda byebintu bino alien nga mutonyi manyiwo layini gyovuga bwoti layini ya violence ebala ekulidde ekibi kya violence kiri ekintu ekyo n'agikola temuleka waggulu era naawe emala ekututte. Fe tulabye abantu eye South Africa, Jamaica nga bayimbi betta violence teri wano wokka mu Uganda entertainment ebeera mu violence naye enkulayirira n'emawanga agaakulaakulana violence emala ebatutte. Naye wano alien tebajja kukkiriza oduumire ssebo ezo eggaali z'okola ezo simanyi oyina eggaali ozivuga oddawa gaali emipiira giriwa bajja kuzza mu paasi gy'olina okubaamu kubuulira tuga nti alien ndi eyo nkutiisatiisa nze am a brother nze alien nkwagala alien skin you a good musician oyina ennyimba zo nnungi ekikubulamu discipline agamalala sooka ogakkakanye Uganda ab'amalala tebawangaala tulabyeko abayimbi ab'amaanyi abakusinga nga bootya mpisa alien skin a backing dog. So kakati gwe pallaso family y'amayanja pallaso obubadde obwe mukola nammwe mu bujjeewo okisegeera nazize pallaso nkubuulirira wayimbira Ssaabasajja Kabaka ng'olimu ebyebintu you had an opportunity to sing for the king of Buganda Kabaka n'ayogera n'erinnya lyo naga nti omuyimbi wange ye pallaso okyalwana naye pallaso naye watuswazizza nnyo bw'obanga okola obubadde bwe butyo sooka weerowoozeeko kikulekawa lwaki okola obubadde ku kasya akamu nga kigenda kutta erinnya lyo for the rest of your life. Singa bamisaaki bakyayimba ne misaaki Ssemakula yakola erinnya lye teweetaaga kukola bubadde okufuna abantu. You can still have good music and people support you. Misaaki Ssemakula yajjusa Serena abantu ne bagobe misaaki. Look at Misaaki's conduct. Misaachi yewe ekitiibwa tamala googera buli kyayogera kati oyista wa 21st century Misaachi Ssemakula naye mmwe we munadda simanya mu byeggaali okuba abantu. Muganda wange wano mu Uganda bakuba abantu nga ne president atufuga yagamba tokkirizibwa nakuntiisatiisa. His Excellency President yagamba ekiseera kijja kutuuka bate n'okukwata ku saati ye n'alemu tekyatuuka. Twambala obukofiira bwa Jeno Muhozi nga teri atukwatako anti baamala kulaba ku November 21 ow'omwaka ogwedde 59 bafu. Kye bayita gavumenti erina monopole ku violence. Kati weefuula ow'ekitalo oluze Uganda fe Uganda tulabye abantu bajja ne batulekawo era ne mufa ne tujja no ne twanalizinga. Lwaki alien skin teyaddiza pallaso? Ani alien skin walinga amukuba
kati kyali ni kigezi kina abakibalira kibala alien skin teyaddiza pallaso pati alien skin ayinayo abantu abamubalira abamugakateza nyawote nawulira from an informed angle of view alien skin kyakola nti bw'abaana akuba omuntu agamba abaana be ne balikodinga bu video kati gwe balikodinga bakuba osege boba ye positioninga kyebagala bobe basooka okuteekayo oba bayinza okulikodinga nga gwakuba naye bo time gye bakubiramu bo tebeeraga waliwo eyabiŋŋamba that's very dangerous very dangerous esi sympathy vote bwe mugibazanye sympathy vote erimu okufa ng'ozanyira ku bantu social media abantu banoonya sympathy mu bubi erimu okufa fe wano tulabye abantu abayugumiza social media they are no more kuzanya bubi mapeesa kumanyira bantu Uganda abantu bayine emmundu Uganda abantu bazibu abantu baseka tebaseka. This is one of the militarized societies. Omupiira guno guggweerawa ogwa pallaso kakati omupiira gwa pallaso alien skin guggweerawa alien skin already yawangula dda mu bantu public vote erina alien skin ati baamukuba ebimu gwe butezo naye muntu nawe pallaso wakuba nnyo munno n'omukuba agamwa n'omukuba empiga akuba mutabani wo ate pallaso weddeko kati alien skin nagabwa akusana nakuba embalabe ezo ngera okubira kamiliyoni muze ye kamiliyoni amanyingeri gyazannyamu obubadde akuba baboda kamiliyoni akuba abantu batetegerekeka olodde koti kamiliyoni akubye omuyimbi mpoziko yakuba fike famaika ate era kyeyamukubira kireka kyali kituufu naye kati nze kamiliyoni ayinza okujja nankuba kati nze pallaso ayinza okunkuba nga bwe yakubya alien skin nze mutwala wa Mirundi nze muzukulu wa Mirundi 10 baba bafu awo baba bagenda kuziika nze pallaso nakubanga bwe yakubya alien skin singa emirambo egiri ewamu ba pallaso awo jja nomanyira ebyekisiru simanyi oli muyimbi obo ekyemisa n'okirya na Katonda. You can eat supper with God. Bobo wakanamu jangu tusayininga endagaano asooka okutta munne mu ssaawa 24 n'omulambo taguwa beewa goloza obutemu babusomesa buno si buli okufumirenga ntemu ng'ensi yonna ekimanyi abo batemu olaba nabajja okunzita bannema soyinza okunkuba empibi n'onkuba amayindo mbu champion good singa ali wa Katonda omanyi society ng'enaggwawo kasita abatategeera basinza abaasoma amaanyi Zijuya oyinza okukuba empi ku matama n'onkuba empi bw'otyo mbu tudde mu negotiation alien skin yagambye bagenda okubya jjajja tehabulwa President 7 nti muzzukulu wo Junior bonna abasi bagenda okudduka mu State House oba ogamba taata wange genocide nti muzzukulu wo Junior yakuteeke 47 bonna yabayiye ng'ogijjeewa don't joke with us. Mama mumanyira abantu. Nze mmanyiba abayaga bagenda na mundu. Teri nsije bateesa na bayaga. Kasita abayaga batandika okutwepankirako. Nolabanga abayaga bagala okuwamba eggwanga nga tujjayo tanka. Fene tujja kulinda. Bitulya kutukuba mayindo. Nze Junior simanyi kulwana. Naye kyemmanyi ekintu ekyo n'emizimu gitya emmundu. alien skin yagambye abageto balina obuzibu ku pallaso wabula si ye ng'omuntu twayita mwinako obuzibu abageto be bakola ki be bamwinako obuzibu abe yeetondera abageto abateetondera oyinza okunkuba ebyo ebyekisirusiru oyinza okuntiisatiisa bwotyo tukyusa ebigambo byo Junior kale ankubanga nze kaabe pallaso oba alien skin cannot beat me on any given day. That I can assure you, I can tell you that point blank. It cannot happen. If there is a musician who can beat me like that and survive. Kali. That should be even on record. Show ya pallaso togenda muwagira. Johnny. Ajja kusangayo gy'abakubira ku show ye. Okay. Let them find me when I'm seated somewhere. Jombuli ebyo byammwe ebyokuyimba ebitalina rules. Bo bayaye bayaga. Ffe twasoma bya buyaga. We went to school.
We are doing proper jobs. We want order. See when I'm fostering order. The moment I sense that this place, that the intellectuals will feed on order, there must be order. But if you want to threaten us, in the police, you man. But do you know me? Some of you don't know me. Who are you? You are just there looking at me. Get time and research about me. Rabadi Blaka Yakulema. Katolo Paraso. Nze junior bajjane mundu bajje banzite. I'm alive. Take that as a joke. I'm a mafia myself. Nze junior ni mafia. You can beat me like that. And you think I'll go to the police to report you. Mbo champion ni good. Goodo. Nkakube sasi. Champion ni goodo. Mbo namala manyira ma champion ni goodo. Ada wakatonda. The only thing we can do is to send idiots to Jesus Christ. We can't keep idiots around the world. Onyize mangulu. Anati bitu ebyo voice sibyagala. President yagamba tubatwale mu rehab. Bakakane bonna baba. Yenga president bamugwira kodala. Have you ever seen where the president is and they are causing chaos? You yourself can you cause allow this to go on. Tini mukuba abantu bwe mutyo n'okuba munama yindo pallaso no mukubagama as if you are beating a younger boy. Mweddeko mwe. Oja kuba yatakubika. Hey. Bajja kutunoza ebikalu wano. Ogenda okuba essimu ya genocide ngeri busy. Pallaso oja kuba essimu y'omunene ngeri busy. Ngegamba etya. The number can't be reached. Oja kwepamira mu mpale. Wano mu Uganda bakyakuba abantu ebyafa. Muntu batabula ne mundu abantu balina pisto. Buli omwali nga musirikale. Pallaso oja kuba y'omulalo ogu. Okubireka milioni nga takwata. Ake wakoze eki. Duka mangu wetonde. Kati ekivulu kyo ekivulu kyo tujjamu wagira Pallaso si kyanga mwenda. We shall support him as a young man. Mugende mumuwagire. He has his music. Good music. Pallaso aina nyimba nungi. Yeah. But he should check his discipline too. Okay. Just the way alien skin should also check his discipline. His alien skin. Balolo mondo balina okubeera n'empisa. Now if you beat up people, Constitution yatonda y'abayimbi. Okuyimba talent. Just like you a soccer player, it's just a talent. But people who want to come, we are threatening to beat me. Nze siri mugenzi. I'm not the rate. Nze tamala I'm a fighter. Me, son of Mirundi, you beat me like that. Go and ask the ones who tried it last time where they are. Just go and try it. I'll put you where you belong. Sorry, we are on social media not to beat each other. Now, Katri, they need to be disciplined. So, comments. If the state doesn't discipline these musicians, we're going to have problems. Kati baloya tubakole tuti. Ni baba isamo federation bali mu basomesa. Bali mufuna sete za federation. The only person I love is Eddie Kenzo there. Eddie Kenzo nkutumiddeko nnyo. Nakuzoto kyampa kasente. Mayinga ajuni yankube enseke enzi kuba nandisabiriza mmwe. Wamma Eddie Kenzo ndudde okulaba ka mobile money. I don't know what's happening. Eddie Kenzo